abalungi be basinga obungi ababi. Alex Mukulu ne programu yammwe abalungi be basinga ababi obungi. Olusinga nenjagala ngambe nti abalungi ffe tusinga obungi. Nene ngati bwe naga nti ffe naye nga neetaddemu abantu bayinza okundeetera bayinza okunzirira ne bagamba nti gw'oli mulungi gwe ne banjiwa amanda ku mutwe. Nedda kyembasi nange ngamba bugayi abalungi basinga obungi. Now leero twogere ku ki? Corruption mu mulembe guno gwe tulimu mu kiseera kino kye tulimu. Ebintu byonna ebireetedde Africa okubanga tukyojjana, tuvumangana, tunyoomagana, buli profession enyooma endala emirundi egimu, abagagga banyooma abaavu, basoma banyooma abataasoma. Kwegamba wano mu Africa buli omu agezaako okulaga omulala nti asinga okumanya ebintu eby'ekizungu mu nzikiriza, mu nsomesebwa, mu nnyambala, mu njogera. Kwegamba awo eyo bagiyita total colonialism. Engeri toto kwegamba nga naawe tokyamanyi nti kyoyogera si kikyo. Corruption tugitadde ku mumwa ne corruption kati mu kulonda mweri. Nze nawe example lumu ne ngamba nti okwambala t-shirt eya red oba eya yellow oba beret eya red oba etaayi eya green ng'oli ku mukolo nga tewannatandika kulonda, oba tobbye bululu, oba togezaako to influence people through your color before electorate time gye yateekawo ey'okutandika okuba campaigns, kubanga eyeba campaign. Naye ndabye abantu nga bambala yero okuva January. Bwagenda ku mukolo ali mu kifo kya kitiibwa kya buvunaanyizibwa kya ggwanga lyonna position ye. Katugambe nga Prime Minister oba bano abakyala bannabbanja abo. Era omusanga Ssebu nga ayambadde yero tuli n'okulonda tekunadduka naye ng'agenze ku mukolo ate nga Prime Minister. Naye okwagala okugabanya abantu ye n'agamba nti ayambadde yero. Obululu tebunnatuuka. Kakati kiseera kino mwe twandibadde twambalira yero green, naye abantu nzikiddamu mwatumalako emirembe gy'okwambala engoye zaffe. Ayagala yero takyamwambala bulungi, ayagala red takyamwambala bulungi, ayagala blue takyamwambala bulungi, ne green. Kubanga mujja tugamba nti muli bakibiina ki bakirigonda kino oba kiri. Nze ebyo byonna byembalanga corruption. Ogulirira omutwe gwange n'ennyambala ye kubanga oli mu kifo kikulu. Ekifo ky'obwa Prime Minister si kitono oba ekyobwa Minister. Bw'ojjira mu ttaayi eya yero oba eya green obanga ngamba nti gundi tugenda kuteesa naye kitegeere nti ffe abateesa naawe tuli mu kibiina gundi. That's a campaign. That's corruption. Corruption si musirikale ono atwala obutwazi omutwalo ogumu n'agukuggyako n'agutwala oluusi eyo eba na necessity. Twawule necessity ne corruption. Obwetaavu n'obuli bw'enguzi. Omuntu ayinza okuggyako omutwalo ng'omusirikale ku kkubo n'omuwa omutwalo gwe kyoyise kintu kidoogo. Naye nga eyo si corruption. It is a necessity. Nti omusajja oli sente zazeetaaga.
owulidde corruption oyinza n'okusanga ng'omuntu sente tazeetaaga naye ng'ekigendererwa kye anoonya oba buyinza gw'omuntu awo omusirikale sente ku kkubo tolina ky'onoonya oba n'omusirikale oyinza okuba nga talina kyanoonya naye naaga nti okay kino kyekisubu naye najjukira eka naaga nti okay genda naye munnange nkuleka naye nange ndeka bulungi kulese bulungi nange ndeka bulungi oluusi mazima eyo tebanguzi obwetaavu bwawukana ku nguzi enguzi omuntu ayinza n'okuba nga talina kye yeetaaga byonna abirina naye naga nti mpa $1 emitwalo ebwegiti nkusayiningira ebbaluwa okole factory wali eyo corruption yakabi nnyo kuba talina kye yeetaaga minisita mulamba mu gavumenti oba muntu mukulu amaka galina esente azirina yasoma bulungi n'omusaala afuna mulungi naye naava eri n'agamba omuchina nti mpa emitwalo 2 egya $1 nkusayiningire contract oyo tafaanana n'omusirikale banjawulo nnyo akuggyako omutwalo nga ddala agukuggyako olw'okuba ekaawe talina mmere sirowooza nti katonda omusajja oyo amujajinga bubi ng'eka teyaleseeyo mmere wanjawulo n'ono agireseeyo ne mu fridge ng'ejjudde n'asayiningisa omuchina endagaano eki $2 okusobola okukola factory ko kale oyo agwanidde asibwemu olubengo mu bulago bwe asuubwe mu nnyanja corruption abantu bagamba mbu corruption tesobola kuggwa mu Uganda nti era corruption by'ebizibu byaffe oba kyekizibu kyaffe ekisinga obukulu Africa corruption kyekizibu kyayo ekisinga obukulu naye corruption kyeki abamu tugiyita nguzi abamu kasiimu abalala kutegeeragana corruption kyeki kale mu butakimanya kwange simanyi oba mwe mukimanyi naye katugambe corruption nze bwe ndaba nti kwe kugula ekintu e Dubai katugambe engatto sente za wano mitwalo egi 2 nojja wano nosasula emisolo gyonna engatto eno eyingira emitwalo 3 kyokka gwe mu kugitunda ngitunda emitwalo 9 magoba gaba mangi nnyo oba corruption kakati nze ngeyakulira wano nkimanyi oba nakitegeera oba bwe nkitegeera nti corruption byebintu okuba nga biri ku bbeeyi buwanana abasuubuzi nga bongeramu amagoba amaanyi corruption byebintu ebimu okuba nga tebisobola kufunibwa abantu bonna bangi ng'ennyama ng'abantu abamu tebasobola kugula nnyama olw'okuba eri ku bbeeyi gye batasobola kukola ki kusobola corruption mu masomero okubba ebigezo corruption now saagala abantu togenda nti tetusobola kulwanyisa corruption bwe biba nga byebyo corruption then nze nalabako corruption nga tugirwanyisizza neggwawo mu mwezi ogwo kamba wiki zambu abamu mmwe temwaliwo naye ffe twaliwo mu 1979 Professor Lule afuuka president amazima nalaba emmotoka ezaali zitwalira abantu
oba siringi 2,000 ebwayisi nga batwalira siringi 5. Ennyama eyali oba ku sente mmeka mu lunaku nekka wansi ddala okukka wansi katugambe nti siga yali ku mutwalo sijjukira ddala sente kwe yali naye ne batandika ogirunda siringi 10,000 sukaali eyali waggulu kiro egulu oba sente mmeka oba mmeka kale for example nti 3,000 sukaali ne bamusa ku siringi 3. Amatooke ge twagulanga emitwalo oba 3 enkota mu mwezi ogwo ng'enkota amazima eri ku siringi 6. Ekintu ekyo kyajja kitya? Amangu ago ebyali bitalabika byonna ne birabika. Amafuta bbeeyi neegwa, buli kimu bbeeyi neegwa amangu ago buli omu nga musanyufu. Kyali ki ekyalwanyisa amagendo? Ffe twabeererawo mu mulembe ogwo 79 ng'olwo corruption tugiyita magendo. Kiki ekyo ekyalwanyisa amagendo mu myezi egi nga tewali n'agambye muntu nti tolya nguzi oba tokola kino oba ettooke litunde bwoti? Bo bokka ne bagasala bokka, ab'emmotoka ne basala bokka, buli kimu ab'amafuta bokka. Kyali ki ekitaliiwo kati ekisobola otukozesa tuti? Kinaaba ki ekinaabeerawo mu 2026 ekiyinza otutuusa ku sseeryo? Buli kimu ne kyesala kyokka nga tewali gw'ogambye. Naye ekibuuzo kiri nti kyali ki ekyo kye twalina? Kwagala. Gavumenti twagyagalize okutusumulula okuva mu kikoligo ekyaliwo ekya Idi Amin, bwe kiba nga ddala kyali kikoligo naye nga kyaliwo. Lule twamwagala nnyo era n'atisa n'abantu nga bamuggyewo myezi egyo 2 gyokka. Okumanya abantu tebaagala corruption kuvaawo n'ebintu ebyo eby'empisa embi okukweka ebintu. Amazima Lule bamuggyako mu myezi egi. Baani abamuggyako? Be bano kakati abaliko mu myezi egi. Kale simanyi bye yakola birala bizibu, naye mu myezi 2 baali bamuggyewo ne bazaawo omuntu omulala ayinza okunyumirwa ebintu ebyo. Naye nga njagala okubabuulira nti bwe wabaawo okwagala kwa gavumenti tewaba corruption. Bwe wabaawo okwagala kwa gavumenti tewaba corruption. Ate gavumenti yeyagalwa etya, tujagala tutya nga essuubi mu ffe liri muyo ate nga naye essuubi lyayo liri mu ffe abantu. Essuubi eryo bwe liba lya mukwano tewaba corruption. Bwe liba lya kwagala tewajja kuba corruption. Tekisoboka. Abali okwagala gavumenti, abakulembeze n'abakulembeze nga baagala abantu baabwe be bakulembera, teri kijja kulwanyisa corruption nti okutta abantu onoobasangawo. Corruption ye kyeki? Onoobasanga mu banka nti bano bali corrupt. Onoobasanga corruption ekintu kiri intangible, kiringa laavu. Ne laavu eri intangible, tosobola gikwata bwoti. Ne corruption toyinza kumukwata bwoti. Olidde mwe ababimanyi mugende mu quantum physics omuli rays ezitambula ezigatta buli kintu, frequencies ezitambula, ebyo sibimanyi naye mbiwulira naye bizibu nnyo ebya quantum physics ebyo sibisobolera ddala era sijja kgendayo. Naye bw'obiteeberezaamu katono, kiki ekyo ekitambulira mu bantu okuggyawo corruption tekisobola kulabika. Si wa poliisi ajja okugyawo corruption, si gavumenti ejja okugyawo corruption, nedda.
emitima gy'abantu gyekyusa gyokka bwe kiba gyagala. Olidde omukazi awaka nga tomwagala nga temwagala nawe oba omukazi tayagala mwami we wabawo corruption yakabi. Omusajja bayinza omuga nterekeza akameeza naga nsina sentence sirina buli mmere gyengula mugirya buli naye nga sente alina alimba kati ekikulu tayagala mukazi eyo corruption. Therefore nafuluma nga talese sente ate akwemyewo saawa 4 sente azinywedde. Eyo corruption. Naye bw'obanga omukazi omwagala nga mwagala ajja kugamba lekaweza akameeza muteese munnange nno nyinawo mmeka nga mmwe abaleka ez'akameeza nze ez'akameeza sizimanyi kubanga sizimanyi situmanyi bwe tutyo si bwe twakuzibwa bwe tutyo. Kakati ez'akameeza ezo bwe bwabaawo okwagalana tewabaawo kulimbagana ate nina oba siinanga n'omukyala atereseza ekikyala mwenna mwewunza tetulina. That's corruption. Buli omu alimba munne tetulina kuba temwagalana. Tewabaawo okwagalana oliaga nti wayi nze nina omutwalo mukaleega tewali mutawana genda ffe tujja kwekolako wano happily ye gavumenti bwe tuba tujagala. The level of corruption in any given community reflects the love the people of that community have towards their leaders. Chidam, the level of corruption in any given community reflects the level of love those people who they lead, the level of love they have towards them. Corruption weba nene nnyo nga corruption eyitiridde kyekipimo ekikulaga abantu engeri gye baagala gavumenti ebafuga oba gye batajagala. So corruption kipimo ekitegeeza abantu engeri gye baagala ababakulembera. Tutegeeragana. So Uganda bwebanga ddala eri corrupt kipimo thermometer ekulaga nti abantu ababakulembera ye level kwe baagalibwa eyo. Okitegeera kubanga embwa mu maka nga nfuge n'embwa etali nfuge oba katugambe kapa enfuge mu maka ne kapa etali nfuge. Kapa etali nfuge teyagala muntu. Era ereeta obuzibu biba nzibi ejja kujja ennoonya kyakubba bubbi tekwagala gwe naye neeri mu nnyumba ekwagala era tejja kubba tejja kukola ki gwojja okugamba nti emmere yiino biki na biki. So muleme kwewunza oba tuleme kwewunza ffenna ng'eggwanga. Corruption erwanibwa etya? Nze nkugambe mu 2026 oba mwagala okumanyawo corruption mulonde omuntu gwe mwagala ate nga naye abaagala nga nekyayagala okukola mukyagala nga naye akyagala ate nga akibaagaliza lwakuba kyetaagisa. Temujja kuddayo kulaba corruption. Abasawo nga gavumenti eyagalibwa bajja kukola emirimu gyabwe bulungi nnyo. Olaba bagikola mu buzibu. Olwaleero abasawo bakolera mu bugubi, abasomesa bakolera mu bugubi, abamagye bakolera mu teri atakolera mu bugubi wano. Baptist naffe tukolera mu bugubi, abasumba bakolera mu bugubi.
bw'omubuuza why gavumenti ojagala ndi why simanyi ate ng'oyinza okubuuza omuntu omulala nti why kabaka omwagala nze nfiirawo tatalowooza nakulowooza nze nfiira kwoyo waliwo n'abagamba oke nti bafiira kuba n'abantu naye tebali sure oba ddala basobola obbafiiririra. So corruption tusobola ogirwanyisa. Corruption yalwanyisibwako wano mu myezi 2 n'eggwaawo mu abataaliwo niyo abo ba Museveni baaliwo era baakirabako. Ennyama n'egwa ebbeeyi, amatooke ne gagwa ebbeeyi, sukaali n'agwa ebbeeyi, amafuta ne gagwa ebbeeyi, buli kintu yali kyatalabika ne kitandika okulabika. Abantu ebintu ebimu babikweka lwakuba tebaagala gavumenti oba baagala giremesa ebintu ebifaanana bwe bityo. Omuntu oba tomwagala okola buli kakodyo okumulemesa. So corruption must be replaced by love. Okwagala nakwo tutalina nti waliwo kati abalayira nti Omuganda tagenda kufuga wano, taliddamu kufuga wano, ekyo bakirayira. Anaye nga lwaki tafuga? Nze simanyi gye bakijja. Ate nga nze ku lwange nina enzikiriza egamba nti Omuganda singa afuga eggwanga lino kirina advantage egi nti capital y'eggwanga lino eri mu Buganda mu. Ate mu Buganda mulimu eggwanga nti ly'Abaganda. Therefore waliwo olugero olugamba nti nnyinimu bw'ateekwatiramu, nina n'oluyimba lwe nayimba zifanaganga, oba nnyinimufu yakwata awawunya. Sense of belonging kikwatagana n'ekiri ekya nannyini nti nnyinimufu. Eggwanga lino Uganda lyatandika na Buganda, era nze nzikiriza nti Buganda demographically nga region ye yatandika Uganda. Therefore ekindowoozesa nti Omuganda bw'afuga kiba kirungi oba kirina advantage eri bweti nti eba abanga nnyinimufu alina okukwata ki awawunya. Naye olwaleero Uganda wetuli tetulina nnyinimufu. Uganda bweba yafa ani nnyinimufu? Tukamba nnyo Uganda bannaye tulaga wa yene ensi eddawa, naye katulowoozeeko nti Uganda efudde mufu. Ani nnyinimufu? Nze njagala okutegeeza nnyinimufu ye kapito yammwe, awava buli kimu, awali obuyinza, government headquarters ziri wano, parliament eri wano, high court eri wano, buli kimu. N'olwekyo tulina okukitegeera ekintu ekyo nti obwannannyini bw'eggwanga lino structurally oba politically structurally oba physical, geographical, even spiritual, kuba eddiini yatandikira wano. Kwegamba bagamba tolinnya gye gava kuba ojja kunywa amaki amatabangufu. Tetwekaza amazzi gavaawa ng'eggwanga wowe tutalina kulinnya tusobole obutanywa matabangufu mu kapito yamu. Buli kapito yansi, lwaki kapito yansi?
era omuntu kasita okwata kapito y'ensi oba ogiwambye oba ogitutte. Ono bagambanga Museveni agenda okukwata Kampala, agenda okukwata Kampala. Okukwata Kampala kifuuse okukwata ki? Kampala. N'olw'ensonga eyo tukkirize nti corruption tusobola ogirwanyisa n'okwagala. Tetujja girwanyisa na muntu, tetujja girwanyisa n'abasirikale, amateeka na biki na biki. Mukama waffe yeebazibwe nnyo.